tuli ku topic eya family planning nga we tutuusa wano wensinga okwagala ebintu bya ssente finances. Finances ebintu bya ssente property bitawanya families. Bitawanya family nga temwabyogerako mu ntandikwa. Waliwo abakyala abakyasinga okutawanya abaami. Ye mukyala nga ensonga y'ensimbi ze ya shopping. Sente ya mukazi omwami yalina okulabirira. Kituufu naye mba temwabyogerako. Manyi waliwo omuntu ajja ng'akusuubira nti ye nga bwe yakula alaba nti ewaabwe maama ne taata baakwatiranga wamu. Bw'aba azza akiraba n'akolagana n'abantu bwe bati ekika bwe kityo ajja lowooza nawe ky'olina okukola. Okujja ng'olina expectations nti omukyala wange ne sente ze n'ezange tulina ozigatta. Naye ng'ate waliwo relationships ezitambula ng'omusajja alina ez'omukazi alina eze waliwo n'ezaabwe bonna. Kati ekyo mulina kyogerako nti ebyensimbi bino musaala gwo gugwo. Musajja ye yeetaaga okigamba n'omukazi nti sente zo sizirinaako buzibu zikole by'oyagala. Ebisigadde obuvunaanyizibwa bwange. Abasajja b'ennaku zino ekyo kizibu gye bali. Gye bali just challenge eriwo kati mu nsi nti ensi ewadde nnyo abakazi opportunities za ssente than abasajja ate nga abasajja betusuubira okubanga be baprovider mu maka. N'osanga ng'omukyala ye ssente yasinga okubeera nazo ewaka. Kati buli opportunity egguddwawo nga ya mukazi. Era bwe mugenda ababiri okusaba emirimu kyangu okuwa omukazi than omusajja. Naye ate omusajja gwe tuleka bwe tudda mu maka omukazi ono agenda musangayo ng'omusajja alina omulabirira. Kati ego nejja nti mu butonde bazaalibwa bakulembeze bazaalibwa bwe bakulu gy'emitwe kyabwe. Kati omukazi sente zino ziba threateninga zibatiisa kubanga abakazi waliwo ebintu ebimu bye tufuna ne tubyesibako ne bitufuula bituwa amaanyi. Kati amaanyi ne tugakozesa mu bubi to rule over men. Ne tulanga ffe abakabi. Abakazi ebintu ebimu bibatera okukozesa against men sente n'abaana. Amaanyi g'abakazi obunafu bwaffe buli nnyawo. Kati bwe tubifuna tubikozesa ne biba ku ludda lwaffe ne birwanyisa ate sayidi endala. Bw'oba tomaneginze bulungi ssente. Kati abantu ababiri bano bandiyogedde nnyo ku kya ssente zino ezange ezizo n'ezaffe ze zirwa. Ezaffe zisobola okuba nga zonna ez'omusajja zammwe. Ezo zibeera zaffe ffenna. Naye ate musobola okugamba nti nnyingiza bwe ziti ninako kezange ez'okussa ebyange byenjagala by'oteetaaga na kumanya. Naye waliwo ezaffe ezituzimba ze zino. Tulinawo wakola mu bank kisaakye. Naye waliwo akawunti nga kapo baguddewo akawunti yaabwe. Yaabwe nti teri agenda zijjayo nga bw'ayagala. Mwembi mulina okusayininga. Mwembi mulina okumanya zaaki. Kati ezo ssente ziba safe za family. Ezo ssente za family ze zizimba abantu. Ze mugamba kati zino tugenda zimba zino tutoolako fees buli ttaamu bwe ziti. Ate banka ennaku zino byazanguya bamanyi mubiyita mutya biringa ziri account z'abaana za kusoma bwe zityo. Kati nti osobola okubanga oyina ne ssente z'olina ez'essomero za njawulo mu banka. Kati eyo plan etulwamu bantu babiri. Abantu ababiri abalina obwongo si figa. Eyo ye time gye tugamba nti twava ku stage eri bankwanye oba omaze okwana omukazi excitement weeri naye kati mutuule mu reasoning tulagawa. Tukutte oluguudo luno lwe bayita marriage. Naye marriage mulimu ki? Marriage tusuubira olw'ekisa kya Katonda tujja zaala. Naye bwe tuzaala tulagawa. Future eri etya. Kubanga teri muntu azimba nnyumba ng'agizimbe just kusula mu leero. Kati n'obufumbo bwe buli plan ahead. Ogambe nti mu myaka 5 singa tuba tuzadde omwana omu oba babiri bagenda kulya ki? Bagenda sulawa. Bagenda kwambala ki? Ebintu ebimu by'endowooza ebyonoonya abaana omulembe guno butaba planningira kujja kwabwe. Bw'ota planningira kujja kwa mwana mubeera mu ruumu emu nga mulina abaana 4. Nga mwe munyumirwa akaboozi ng'abaana bano temubalowoozangako. Okulowooza ku baana si kusoma. Okulowooza ku baana nkuza. Abaana abananga bali mu ruumu emu ne taata ne maama. Kitegeeza owookubiri mwamuzaalo omuwaali.
Owokusatu muzadde ababiri bawulira. Owookuna agenza okujja nga basatu bawulira. Muli sure nti tebawulira bye mukola. Kati enkuza y'omwana bw'ebanga obwongo bwe bwonoonese muto, atandise okumanya ebyokwegatta ng'abimanyidde ku taata na maama. Abaana bano tebeebaka, awo oba tokuzizza baana bulungi. Kati abaga kennyini. Nti tetugamba nti bagagga. Abagagga gye bali era abata... Nze sirowooza nti waliyo omugagga omusiru. Kubanga obugagga tolina bw'obufuna. Tosobola bunyweza. Ne bwaba mufere. Ayina amagezi agakozesezza mu ngeri yonna. Era wobeera zifunye ssente ngo oli musiru zijja kuddukako zigenda. Omugagga ono bazaala abaana batono ekisooka budde, ekyokubiri abaana bano basooka kwebuza kye bagenda obbawa. Wadde tubalaba nti balina ssente, naye agamba omwana wange asomera bweru, injiniya, neetaaga obukadde 2 buli semisita. Kati bwe nnyongerako owookubiri ebweru bwe bukadde 4. Okwo kusoma nga tekuli kusula. Kulya. Kati obukadde 4 buli semisita ffe wano gye tugamba emyezi 3. Emyezi 3 waba afulumya obukadde 4, katubale 5 gundi obulamu bw'omwana. Ate lifestyle alino gimenti. Tayinza zzaala wa kusatu. Alina okubanga amaze ofuna soosi ya ssente. Kyova olaba ajja zimba apartment. Agambe nti buli mwezi nfuna obukadde 8 oba 10 kuva mu apartment. Nti emwezi gumu, emyezi ebiri mba muvamu obukadde 2 aba alina tuition. Ow'omwana omu. Owookubiri naye afuna kyamuzimbira. Kati bagenda okuba nga bayongerako abaana nga balina ekyobbalabirira, kubanga obuvunaanyizibwa bwabwe Katonda abawadde okukuza omwana ng'amutya, ng'amutegeera. Omwana tayinza kubanga ategeera Katonda ng'amutya ng'awulira ekiro nga mwegatta. Tebikwatagana. Awo enkuza egaanye. Oba otendese bubi. Naye ng'ate si ssente ze zikuza abaana. Abantu ababiri abalina amagezi. Ne mugamba nti kituufu twagala abaana naye bagenda ssulawa. Abaana baffe tugenda tutandika obbawemula. Ova okunaaba weesibye katawulo kokoyita mu baana. Oli maama oli taata. Ojja kwesanga ng'abaana bammwe. Genderera abaana abakulidde, bonna abaana boononeka, nekulira abaana abakulidde mu environment y'emizigo. Nga bantu bangi buli omu ayina kye bwali, buli omu ayogera bibye bawemula, omwana oyo atuuka n'afaanana waakulidde. Kati Yesu oli ku muzigo leero, naye abaana olina 3. Oba ogenda zzaala 3, oba osula ku muzigo nga gwakakadde muzigo. Oba 5 muzigo. Waliwo emizigo gye bakolera betuyita ba expatriates, nti omuntu ava bweru n'ajja okubaana ekyeyo ng'akolerawo mu myaka 2 addeyo teyeetaaga kuzimba. Ne ssente zaafuna. Bw'aba afuna obukadde 5 mu kaddiiru ke k'akolera wano, bw'asula mu nnyumba ng'omwezi asasula obukadde 5, tezimusala. Era ajja kuddayo. Kati ffe bannayuganda abaagala bandabe kabandole, oli mu muzigo gwa bukadde 5, tolina ttaka naye oli mu kuzaala. Kati gwa bukadde 5. Nina bwe mmanyi n'omuzigo gwa bukadde 4. Omanyi bo kye babakola? Nannyini muzigo akuteramu buli kimu okuggyako engoye zo. Kati awo obeera muzigo nga toli fridge ebaamu, TV ebaamu, buli kisenge kiri mu TV, mulimu entebe, mulimu buli kimu ze nzimanyi eziri ze bayita fully furnished apartments. Oh my God. N'olyoka osiruwala nga tolina mu nju kikyo na kimu naye ng'obikoze. Tolina wadde ne ka property akamuwe kati wadde government TV. Lwafiirwa omulimu lwe mubuuza ataamulaba. Bano abantu betugamba nti banaku mu nnyumba ye ayinamu fridge waakiriyiye. N'ekitanda kikye gwe si kikyo. N'omufaliso ogulimu sigugwo. Bwe bakufulumya ofuluma na bugoye bwo. Ngoye zo. Abamu baba providingira n'amasuuka. Gabaamu nga gali set, gabanga magole. Wabawo bano abalabirira ba house what? Ba caretakers, abajja ne balabiri ba housekeepers, bajja bamusasula najja nayingira ennyumba ng'ofulumye n'agirongoosa yonna n'agolola amasuuka ago gonna n'agapanga. Oyinza osanga mulimu peya 5 zosanze mu apartment. Bagamba oba oyagala zikose oba toyagala zireke. Nga mpya zizo. Kati omuntu oyo kyasigaza mubiri gwe kyalina bulamu kye ky'obugagga bwe. Naye nga buli mwezi awaayo ssente. Kati bw'oba ozaala planning kati ogamba
tuyina mu muzigo muno bbanga ki bwe tuba tuyagadde omwana asooka tukkirize kale owookubiri ono tunaamuzaala ono wa myaka emeka tetutuuke wemula mwana waffe n'omanya nti mu myaka 7 oba 10 oyina pulaani y'oggulayo akataka ye kasente mmeka yewa bitwegedde nti mugenda beerawa residential place ki gye mugamba nti ffe tunaatuuka ozimba tugenda beera wano kati ebyo namugenda bipulaninga so ensimbi zino ze mugamba nti zange zaffe zino ze zigenda obbazimba muyinza osalawo ne mugamba nti buli omu aleetebwe ziti oba omusajja n'ogamba nedda gwe kola ki bireke ezo zikoleze byagala labirira abeewammwe kola ki nze zange zipulaningire famire wali abayina ssente bwe ziti naye mulina okirowoozaako ennyo nti singa nkeera nga sirina mulimu si nti baggobye tokyalina busobozi wafuna stroke funye akabenje oyina endwadde ogenda kukola oti kampuni tejja kulinda gavumenti ze zimanyi obbalinda ebitongole bino ebiri private tebirinda nti olwadde emyaka 2 tebirinda tekisoboka ne bw'oba ogamba nti kale ezange zokka zemba nkozesa olina okuba nga osobola otutereka ssente waliwo omuntu omu yagamba nti tosobola kugamba nti oli mugagga era olina ssente nga covid emyaka 2 obadde okaaba then toba mugagga olina okuba nga zooterese zikulisa emyaka 5 ng'otudde kansooka embali abamu bagagga baakabanga nga amazima nazo tezibatuusa ne mu weeks 2 because bo lwaki tesobola batuusa bw'omaintaininga lifestyle tosobola abaana bamanyiza okunywa yogati ice cream simanyi sausage simanyi biki ekyo kye kigenda oleeta obuzibu so abakyala n'abaami bwe muba mupulaningira famire yammwe mupulaningira ennyo ku ssente ezo ziriwo ezigenda oba ezaffe ye tusevinga tutya twetaaga genda mu bbanka tuzitereke mu nju then mwogere ku kintu kye bayita amabanja kigwa mu finances oyina amabanja ameka mukwano nga tetunneewasa amabanja gano gatabula abafumbo omusajja ne yeetikka badeni ya bukadde 8 omukazi bwe yeewola bw'otamanya nako toyagala basibe mukazi wo naawe erinnya lyo already gye riri abakazi tumanyi okukola pledges nga tetulina n'ogamba nja kuba ku zino nja kukola zino then osinze bakwano bo beeyimiridde mu mabanka era kisaa kye nja kubuuzaawo abantu kye bayita okweyimirira omuntu mu banka obeera ogambye nti ono bw'atasobola nze nja kukikola kiwedde lwaki mbuuza kisaa kye kubanga obulamu bwe badde mu banka abantu be tuyita mikwano gyaffe nze waliwo omuntu eyanneesebako mweyimirire omulala murecommendingire mu passport office ne mugamba nkumanyi bumanya toli wa luganda lwange nkurecommendinga entya nkupeyo ndaga muntu yange mu Ministry of Internal Affairs wonootuuke bw'obeera criminal ng'oli kondo bw'odduka mu Uganda n'ogenda notta omuntu e Congo ne bakunoonya nga banoonya abantu bakumanyi nga nange waliyo akafaananyi kange oli naŋŋamba mweyimire mu banka sente ajaziwaayo biki biki ne mugamba akyangu noonya bosi wa kampuni gwe bayita Salt Media ekitongole kikweyimirire ebintu ebyo biri very disastrous kati osanga omuntu kale wabeerayo abali genuine n'alemererwa ng'olaba oba omulimu gwagootaanye oba yalwadde oba ki ebintu ebityo naye obeerawo n'oli n'akugamba omweyimirire naye nga at the back of their minds baagala gwe oba ozisasula kubanga akimanyi ozirina kati bw'amala ofuna ssente ezo ng'afuluma eggwanga ng'okafiiramu ng'abulayo ennaku nga 5 ssente ezazisasule especially abantu tulina bammanerenda laba banka bw'oweeyimirira nga ggwe kati gwe bagenda okukwata bakwata bulungi ne bakusiba obeera wagamba oli waba taliiwo mukwate ensi kyekitegeeza abantu tulowooza siginikya busiginikya emikwano gimanyi obbikola n'obikolera mikwano gyo n'oyingira mu bufumbo omwami n'agwa mu kintu nga weeyimirira omuntu bukadde 5 naye kaakati bannange abantu mwenna abali abatuwuliriza
tunuulira omuntu kati wabeerawo abamu nga tosobola kugaana omuntu omumanyi ba relative mumanyaganye mumanye ebintu byammwe nga we bitambula nga ye tosobola kugaana mweyimirira naye bw'oba ogenda kweyimirira omuntu sooka otunula olabe kino nkisobola ate togamba nti nno nti akola installment bwetyo eyo ngisobola nedda the whole amount because if anything happens gwe ali liable gwakirimu nti wobeera nga gw'owulira toweewolangako wadde obukadde 2 kati ogarantinga atya omuntu atwala obukadde 5 seriously gwe 2 tobukwatangako tobwewolangako tobutunulangako installment y'obukadde 2 gwe musala gw'ofuna gw'olabiriza waka kyokka oyagala kugarantinga omuntu agenda kutwala bukadde 5 2 That is not being serious. Jangu just onyambeko buyambi bagala just mukono bagala bichi bannange ebintu ebyo bya signature it's not just a signature a signature oba weewaddeyo kwegamba genda okole ekintu ekyo nga okitadde mu bwongo nti neewaddeyo era actually woba opulaninga nga wagarantinga omuntu ng'opulaninga nti bannaye installment nja giteekangawo wali oli mbeere nga mubeerako nti bannaye wasasudde sasula naye nga naawe ozitegeseewo nti wabeera asasudde ngugamba oke kati kankole kino waba tasasudde gwaziteekayo nakirabako mu kooti waliwo yali abaatweyimirira nga be batujjukiza nti enkya nnyawumina okgenda mu kooti bw'omutagenda bakwatanze yes kubanga gwe weyimiridde abantu okubeera ebweru weewaddeyo so abantu bano amabanja gano g'oyina nga tonnafumbirwa oba tonnawasa gagenda kukosa munno kituufu kubanga teri musajja agenda tuula nga mukazi we bagenda musibira obukadde 4 kizibu naye nga tabulina kati oba agenda kukola atya n'agwa mu mabanja neyeewola n'omukazi bambi n'agwa mu mabanja lwa musajja ono eyeewola ssente mulekerawo okweyimirira abantu emba mubeeyimiriridde mwandigenze mu relationship ng'omubadde n'omugamba nkubulire mu bikwatagana ku nsimbi ssente zange nzina naye zibadde zisasulwayo ka salary loan najjayo ka loan mu banka nga njagala kola kino na kino soba kyammanjayo obukadde 10 naye mbusasula okuva ku musaala gwange naye ng'akimanyiko nti nobwokera ne bakugoba ku mulimu abamanyi nti obadde n'obligation bweti kati kakwatireko kituufu ekyo naye n'oyingira mu bufumbo ng'omuntu alina loan ya bukadde 10 n'asirika abamu bajja bafere akimanyi ozirina osobola n'omuyambako awe wali obuzibu abafere mu mukwano bangi ate bakimanyi kyoyagala baba bamanyi nti oyagala mbaga omuwala yes era ajja kugamba byonna byagamba biri ku mbaga ate bwakizuula nti olina ssente aba akimanyi osobola n'ogyesasulira embaga abawala bamu beesasulidde embaga n'ogamba tofayo hani anti ofa oyagala bakwanjula ofune ekitiibwa n'okwata ssente n'oziteeka mu kwewasa n'olowooza ono omusajja anaakulabirira tomukkiriza abeere musajja kati oli ajja akimanyi bw'ageza n'akuteekako empeta ogenda kuba naawe oli taidi nga naawe oswala yes bagambe nti bawo kisaaki yasibiddwa lwa bukadde 3 nga buli omu akimanyi nti olina obugagga kitwala kuba na mutima mugumu nnyo obutaziwaayo abamu bapanga n'okupanga nalabako omuvubuka eyapanganga nti bamusibye ebyo babikola nnyo ng'omukazi awaayo ssente abavubuka b'ennaku si bavubuka bokka n'abawala naye ennaku zino abavubuka it's so rampant babikola nnyo ennaku zino abasinga okubeera abafere mu mukwano basajja so kati ojja kwesanga nti abantu bano omusajja yeetaaga oba omukazi atwala omugugu gwonna ng'agumanyi nti nno mmanji wa ssente bwe ziti oba omuntu bamubanji wa ssente bwe ziti kati abantu abalala ye personality yaffe ku nsonga za ssente okimanyi ywe spenda gamba munno omugambe ekituufu kiriwo ekiti hani njagala obulamu obulungi njagala ebintu ebirungi nalina ekirooto ekyokuba nti njagala bwenfuna ku ssente nyambale bwenti ŋŋendeko wano byonna bw'obimubuulira munno amanya dani okubanga buli lunaku afunye omusala gwa kadde kamu na nnyingi $50 nga gwe toyagala kukwata simu ya $20 njagala to be flashy you want to be flashy buli simu efuluma eri latest gy'oyagala okukwata bakwano bange oyagala oyambala engoye eziriko
omuntu ayagala akwate ekiriko ayambala ekiriko tekiriggwayo kubanga ekiriko buli lunaku enkya kikyuka. Kati kitegeeza ono buli lunaku atwala dhani okuyingiza. Waliwo abantu ng'embeera zaabwe za kulya ssente nga yeetaaga omuntu nga ddala yakolamu ku akawunti alinako akawumbyawo akatamusala omukazi bw'atandika okukalya nga tekamusala. Naye omuntu akutadde ku pressure wakayingira obufumbo nze ngulira essimu bakwano bange balina essimu lwaki tetulina mmotoka bwe bulamu bwe bw'ayagala. Ate ayagala mmotoka ayagala emmotoka ayagala gye bayita emmotoka nga bw'agiyisaawo bagamba yaguze emmotoka gundi ayiseewo. Kati waliwo abantu abamu nga embeera zammwe za kusaasaanya nsimbi sireggaalo ate nga tetuzoogera. N'olimba omusajja nze njagala tusevinge njagala biki wano mu kutandika n'oyingira obufumbo ng'ozirya ozijukiza. Waliwo yabadde anyumya omuwala baali bamutwala ewanyazaala we for the first time nayambala bulungi ekiwanvu but that is not her. Yambala bulungi ekiwanvu n'agenda nga yenna n'afukamira bulajja ng'afukamira ng'abuuza alamusa bulungi paka bwe baleeta emmere baleeta oba biriŋŋanya nagamba oh my god I don't do this stuff n'atabukira ddala awoya empisa we zaakoma obayo ekimugjayo empisa we zaakoma kiryokko gamba omwami nze sirya kino owange yaŋŋamba akawunga mpozi nga nkedde kayoya n'ebijanjalo mba nkedde biyoya nabirya era ne kakati abirya naye nga oyina bw'obifumbye tabirya nti abyagala tabiryanga nti mbirya enva buli lunaku naye bw'obimuwa omulundi nga gumu mwezi tabiinaako buzibu. Engeri gye bimuyisaamu olubuto waliwo abantu abamu nga emmere emu egaana mu lubuto ne mmanyi eyo sigenda bifumbanga. Nze ekintu kye nali nsinga okwagala njagala omuceere ogulimu obumondo obuzungu kumpoomera nga gusiise bulungi ngwagala. Kati ate nendirako nakati nga zenva kati byonna ate si yeye era lwe nafumba mbyefumbira kyamisana nti taliiwo bwe mba mbifumbye ekyeggulo gwe gunaaba gwokka. Kati naye si byakwegula nfumbenga emmere nga agamba kandi ensanyuse bambi omukyala nangambyewo kino na kino nze emmere yange ettooke muceere enva ze zino nze bw'obinfumbira bikola surprise emmere oluusi tezinkolera mpozi ng'okimanyi biri mu layini eyo tokeera kusiika akamukenero akuba okaagala noga nkasise bulungi nange nzija kulya eyo ojja byeriira ebyo naye si byakwegula naye oli mu kusanyusa muwala ebintu tobirya oluuto oli mu kkuluma oli mu kusanyusa mulenzi ebintu tobisobola especially abasajja basanyusa abawala ne babatandisa mu bulamu obw'ebbeeyi nga tebabusobola. Edda kyoyagala kyonna mukwano mwana naye nakuwe nagamba mbadde njagala kungulira ku simu eno bujoyi y'ekirooto kyange tozirina ne weewola ku kisaakye ku mulimu n'ofuna salary advance oba loan n'omuwala n'agamba anange tugendeko out n'oyagala weegule n'omutwala mu kifo eky'ebbeeyi nga nawe tokirinyangamu naye nga wandibadde nno tokirinyangamu nti lwakuba oyi toyagala bwagazi obusobozi tobulina n'otuuka eyo ne weefuula ali mu kisiibo nti togenda kulya ng'enjala ekuluma naye ng'okimanyi ssente tozirina n'omanyiiza omukazi ekintu ky'otaasobole n'omuwasiza mu eyo lifestyle layini yeeyo mw'omutadde nti you can afford kumbe tesobola. Abamu ogamba omukazi nze njagala kuteeka ku allowance ez'akamezi ozitandisa akyali girlfriend oyagala ozimume mu bufumbo obeera watandika ekintu mubateresa ssente nga mutandika ti nze nkwesiga nterekera nga ssente kati oyagala kikyusa mu bufumbo asose n'alya ssente ze wamuteresa mu kifo ky'omurebuki nga n'otandika okugamba kiryoke tofaayo kale tofaayo era nabadde sina kintu kyengenda zikosa n'atandika okukulyanga ssente ezitali zizo mutuuse mu bufumbo otandise n'ozikweka kasita omanyiiza omwana omuto amata w'oleeta omukalu tajja binywa ate abakazi twegula ne tumanyiiza abasajja njakeera nga 11 nofumba caayi nofumba akatogo nofumba ki 7 kyemisana kiyidde saawa emu ekyeggulo kiyidde musajja n'agamba okay nakeera nga nanywa caayi nali ekyemisana n'otuuka okubanga mwaka gumu 2 mu bufumbo tokyasobola kikola
because it wasn't you. Waliyo abakazi nga ye kitundu ku bulamu bwe ekyo takirina mbuzibu. Naye gwe bw'oba si kyoli mugambe hani nkwagala naye ebyokkeera nedda bimpa obuzibu. Bw'atagambe mbu neesasira weesasize. Naye kiri beta bwe mmanya nti omwami wange oba mukyala wange bwe obunafu we buli wano munoonya engeri gye mugenda ogamba kale tekirina ngeri tujja nnywanga cyayi ku saa 3. Nga mamu naye mukwano nsaba ku Saturday nze naye mukazi waliwo akeera ku Saturday nga 11 agolokose ne lwaba talina maanyi n'akeera anti yakimanyiza omusajja talwala takola ki. Naye bw'omugamba mukwano ku Saturday mba njagala nange ne bakamu mpumule wiiki mba nkoze so tugoloke awo ku saa 3 nja kuba ntadde ku kacyayi ssaawa 4 aba ayidde. Munno bw'asulanga olubuto alutegese nti anywa ssaawa 4 bw'okimanyiza mutwe nti ssaawa 4 lwe munywa cyayi era muzinywa ku 4 naye gw'omanyiizizza munno. N'atuuka naga mukazi yakyuka yankyawa takyanfaako bwe yatandikira si bwali n'omusajja kye kimu weeguzanga obugoye buli wiiki. Nze waliwo omuntu gwe nateeka pressure yammanyiza okungulira keeki azireeta nzimujjukiza keeki yange ogamba okungulirangayo ka keeki buli wiiki ka slice kabaka olwo buno bwe batunda bwagumu bwe butyo gumu kitunda obwo yali yakamanyiza buli wiiki kati oba okalinda mba nkalinda era bw'atakaita ngamba nakoze eki nanga munangolwayo nabadde business tasobola funa ne nga okay naye oba wakimanyiza omuntu obeera expectant naye tutuuka n'otegera nogamba bambi lwayo teyasobodde naye ogamba kati lwaki luli yakampanga bubaamu omwo tetulina kwekoza nti mbutolumwa ng'omuntu yakuwanga ssente by'otaamaleeko nabyo tobitandika. Abakazi twegula abasajja twegula mu bintu by'ensimbi. Omanyizizza omukazi omugulira ebirabo sinti kyegyo naye ffenna tuli bantu kasita omuntu akumanyiza ekintu otandika okubeera expectant. Osuubira kibeera automatic. Kati otandise relationship omukazi buli wiiki omuweereza $5,000 aziteeka ne ku budget. Era nange nziteeka ku budget. Gwe kuba akafaananyi nawe omusajja nga omumanyizizza nti buli wiiki omugulirayo essaati empya. Abeera amanyi kaakati ku Mande nja kwambala egyandeetera ku Sande n'otagireeta agibanjanga eyagikutuma naye ate gwe wakimanyiza omuntu. Kati mu bintu bya ssente temumanyiza bantu nti mulina nga temulina. Temumanyiza bbawa kingi kye mutasobola ku maintaininga kuboonoona naffe abantu abakulu twonooneka. Era twonooneka bubi. Ensonga endala yeya kiyite nti oba gaba maanyi aga ssente mu famire. Lwaki ngamba maanyi aga ssente? Waliwo ensonga ze tulina otunuulira nga tetunnafumbirwa. Ku mwembi ani akola ani atakola. Kyangu okusanga nga abantu beekwanye ng'omu akola ng'omulala takola. Oba omulala alina omulimu ogusasula ssente nnyingi gwa munne. Omulala ava mu famire y'amaanyi erina ssente okusinga munne. Awo singa kigeza ne kigwa ku sayidi y'omukazi nga yalina okusinga omusajja obuzibu buzze. Tagali. Lwaki? Kubanga omuntu alina power mu ssente asalawo nnyo ku nsaasaanya yaazo. Kati omukazi bw'aba alina amaanyi mu ssente bw'anaageza natandika okusalawo mu nsaasaanya yaazo omusajja ajja laba ng'afuga omukazi. Omusajja bw'aba yazirina ng'asalawo ku nsaasaanya aba tafuze mukazi. It is normal. Naye omukazi akola omusajja tokola. Munange sinafuna mulimu nzikiriza Mukama Katonda oli mu church. Omukazi alina ssente nnyingi ennaku zino Katonda blessings abakazi. Osanga omukazi ng'ali mu kitongole muli mu URA afuna obukadde 4 omusajja omusala gwe gwa $5,000. Tugende mu maaso. Obukadde 4 kitegeeza ngenda kusalawo gye tugula ettaka. Bange era zange. Nfissawo mmeka ezinaagula ettaka kubanga amazima tutunule. Nfuna obukadde 4 ofuna 5. Tusasula rent mmeka. Bwe mba nfuna obukadde 4 sisobola sula mu nyumba ya rent bukadde $15,000. Ntandise okusalawo wowe tugenda obeera. Olw'ekitiibwa kyange status yange nkola mu URA. Hani sikuinaako buzibu omusala gwo tegulina buzibu. Naye nesobola sula mu eyo nnyumba. Nokkiriza enju.
n'agula fridge, n'agula TV evugwa mu status ye, ennyumba yonna ebirimu nga yalinga agiguze. Era yabeera agiguze. N'atandika okuba nga tugamba katulinawo family account. Ofuna emitwalo 5 oleeta 2 aleeta obukadde 3. Mugenda kisobola. Era twoleetemu ntondo. Entondo zijjirawo automatic ez'abasajja zanguwa. Kati omusajja mpozi ng'ogenze kuula mukazi bw'onoolimba naye Katonda power ey'obugabirizi yagiwa abasajja. Ne mu Bayibuli olaba abasajja bonna bagenda ne bakola. Bazze bonna boogerwako ng'omusajja alina farms, alina biki, alina abakozi. Omukazi azze ayongedde kuba nti alina ebibye byalunda naye omusajja alina power mu kigambo kya finances. Kati we zijja ng'omukazi alina power, spending priorities omukazi yasalawo nti tusaasaanya guno omwezi mukwano nafisa obukadde 3 kati ne zino ze bampadde basobola okumpa salary loan nefuna obukadde 10. Kati obukadde 10 tugule ettaka tu naye gwe okimanya yeeyogerako yekka kati saagala oyingireku. Kituufu wadde omukazi oba olina ssente gwe omukazi tugamba kolagana n'omwami wo. Gwe omwami tetumanyi kyakugamba kubanga gwe weesalirawo oba oyo omukazi onoomusobola oba onoomutwala n'omukuba emigo n'omugamba vva ku mulimu just obeere omusajja. Kubanga omusajja amugamba vaayo ku mulimu naye nga tagamba nti oba omukazi akola bubi atya pawa y'omukazi. Kubanga omukazi ne waabeera ng'ali very down to earth ng'ali realistic nnyo nga byonna by'alina okukola according to the Bible abikola. Kizibu omusajja okubeera nga tafuna ntondo. Bwe kiri ate bwe kidda mu famire esinga ssente. Kyangu nnyo famire esinga ssente ofuga obufumbo bwammwe. Nnyo. Saidi y'omuwala nze mpagira abagagga abawa bawala baabwe abagagga. Wadde laavu weeri mwavu munnange oba omuntu wa wansi munnange waliwo ebintu bye tutasobola kutegeera. Olwa ssente kubanga tozikwatangako tozirabangako. Omuwala asobola okujja mu nju ng'olulimi lwayogera lwa dollars. Yasomera bweru. Ssente azirina ayogera dollars nagamba kati olaba mami wange yeetaaga omutwalo gumu ogwa dola. N'ogamba n'otandika obuuza mu tempozi oba dola eri ku ssente mmeka kati. N'otandika okalculatinga mu mutwe olulimi tolutegeera. Akunyumiza na bunyumiza takusaba buyambi naye onyiigiddewo. Kati ne weebuuza bannaaye anaasharinganga naani? Anakusharinga naawe ebimutawaanya. Waliwo emikolo kansooke njogereko ogumu. Nagenda ku mukolo ogumu kwali kwa njula. Famire zombi nga zirinamu. Famire zombi zaalinamu. Omwogezi wa saidi y'omuwala yali omugenzi Jacob Olanya n'omukulu Robert Kabushenga. Boogezi saidi y'omuwala. Bebaye saidi y'omuwala. Saidi y'omulenzi kwaliko waliwo Honorable Member of Parliament n'omukulu wa Mama Mbabazi. Beboogezi aboogeragazaganya. Kati omuwala tumukimye biki. Beboogezi. Abo. Amanya nga wuliriddewo. Ogamba Mama Mbabazi tugende onsabireyo omuwala olina okuba nga olina ky'oli. Of course. Ne tula ku mukolo ne ntandika okulaba nze ze ndabanga essaala. Ewabwe bwe lulimi olwa bulijjo. Kya bulijjo kye boogerako. Tumala emikolo. Yes, omuwala bamuwaddeyo giveaway. Naye saidi y'omulenzi, saidi y'omuwala gye baatwala ente. Nga bakwata oba babawa ente 8 ne bakwata kubanga bazza 60 ne baziwa abewasiza abagole. Ne baziwa couple. Ne babawa couple 60. Saidi y'omulenzi bwesituka. Negamba tata n'ayogera n'agamba ekirabo kye mbawadde amaka gali fully furnished nagazimba nga temumanyi gali muyenga. Maama w'omulenzi n'asituka n'agamba nze nange nina ebyange nganze omukyala. Maama. Maama. Era n'omwami akimanyiiko namugambye. Kati nga tetunagira maama byayogera. Omuwala yali bagagga balina ssente nga bavuga emmotoka za bulijjo batambula. Naye omulenzi bwe yakwana omuwala. Maama kati eno testimony njiwulira ku maama wa muwala nga yayogera ng'awa obujulizi ku famire omuwala gy'atufumbiddwamu. Maama omuwala n'agamba ku mukolo
n'agamba okumanya bano baagala kwono bono nga bwe mbadde njagala omwana wange agenze emikono mituufu gyakumwonoona agenda kuba spoilt n'okusinga bwe mwonoonye omulenzi bwe yamukwana nga abulayo omwezi gumu bagende mu mikolo maama w'omulenzi n'agulya omuwala Range Rover n'amufunira driver n'omukuumi abeerenga safe okutambula nga okukola ebintu bye anoonya simanyi ngoye waliwo driver n'amuwa ne personal assistant atambula naye Mama w'omulenzi agulidde omuwala Range Rover. Yesu. Sina prayer item yange. Mama. Nfune bwatyo. Omukolo nga guliko ebirabo byokka. Engamba wano oyinza okujja nga weesibisizza box y'ebikopo ne fulasika. Sigala nabyo kyovula tebatwala birabo. Recently ngenda ku mukolo omulala. Kwaliko Vice President, former Chief Justice, Jeno Tumukunde, bajeno kwaliko ndoza bajeno nga 8 kuliko ba MP nga ameka kuliko bani naffe abaana ba Mukama bagamba nja kutuza n'abalangira nga naffe atuza n'abalangira tutudde nanga abantu bano Katonda ono si bantu kubanga bogamba abantu oba otandise ojja loga nga bawa speech Mama ayimukanga agamba mbawadde ennyumba eri fully furnished eri mu kifo bwe kiti ng'omulala ayimuka nkuwadde kino kati waliko ne Vice President ewaabwe n'agamba muka kyaffe tugaba nte n'agamba naye ente gye nina si nnene nnyo kubanga ffe tulina kuwa nte simanyi ewammwe bwe muzigula so kati nze mbawadde ente ya bukadde 5 neŋŋamba okay kisaakye bw'anaakola omukolo tunajja ne tumuwa ebirabo bino Kisachi. Kati yamunampa. Naye tugenda owulira omulenzi agenda oyimuka okuwa speech omugolo omusajja. Nga abantu be yeebaza abakwano be nagamba I want to thank my friends Prince Junju. Prince Junju mumanyi? Ntabani wa Kabaka. I want to thank my friend abamuwerekedde yali mperekeze. Prince Junju nga mperekeze. Okay. Mikwano gye emirala ogyayogerako bonna mutabani wa Bob Kabonero, mutabani wa Jim Tumukunde, mutabani wa Gundi. Ngamba kale be bano. So muwala ngenzo owulira speech side y'omuwala nga ndowooza be basinga. Omulenzi agenda osituka. Nga mama kikino. What is this? Kati naye nga speech waliwo yagamba n'agamba bannange mbwengeri gye mwesanga mwena mwesanga Oxford mwesanga wa nga musoma so omuwala muleka pasuwinga ebigundi bye career ye abasajja mbamanyi okunyigiriza omulenzi side y'omulenzi agenda suka negamba ffe si bwe tuli we support girls to go to school bakole biki kati side yo wenalinga omuwala lawyer side y'omulenzi newe omuwala ekirabo olwedde beewasizza newe omuwala ekirabo omugulirawo lo farm nga buli kimu be bakimuwadde omuwala lawyer kati baagala akozesebwe bawulire nti mukaagundi akola wa Derek muwala bwabwe alina kuraninga law firm akozese bantu tetuyinza wulira nti oli lawyer ate waliwo akkubira client ntogenze mulaba simanyi biki awuve mu maka ga mutabani waabwe gw'olina okubeera ngugamba why didn't you do this olwo limi tetulutegeera abantu ba wansi tulowooza beeraga sikweraga bwe bulamu bwabwe kati oyo omuwala bwakufumbirwa mu laavu ennyingi ennyo n'ogenda nga gw'oli bisaati amazima ogenda n'entondo omuwala ayambala engatto nga ya bukadde 4 ennaku zino manyi otambula ne bana abawala bange bentera obeera nabo juzi nina ekifo kye nabatwala eyo mu maduuka bamanyire ebintu ebimu ebyebbeeyi twali tetugenze eggula window shopping banga muje tugendeko mu window shopping mulabeko ku nsi endala katuve kwene yange gye mumanyidde gye tugenda nenkola order ne bandeetera engatto nga bwagu mu kitundu kakondo yange nga yeena 5 6 7 ne tugenda mu dduuka ng'engatto y'abasajja ya bukadde 4 suitcase ze batundamu nga za bukadde 4 5 amasuuti gali mu 4 ensawo y'abakazi ya bukadde 2 kitundu handbag ne bagala bino ebintu wali ababigula ne bambuza waliwo bino abantu ababigula ne bagala goloza laki babitunda era babigula wali ababigula naye tetwagala muddeeyo muloga abantu nga owala n'omuntu ng'omwolanira nsawo ya 7,000 oli yayimba oluyimba ntokola ntondo ojja kuloga bwe kiri nti oluusi ekituleese entondo tetumanyi nti ebintu bino gyebiri kati owasizza omuwala mu famire yaabwe balina lwaki bafuuka ekizibu kubanga alina obulamu bwe yamanyira from childhood
Yeah. Akuze tamanyi nku. Goyagala adde mu mukka. Akuze alaba TV, ng'omugamba tujja labira firimu ku ssimu. Munju sina TV manyi nkyezimba. Amanyi home theatre oleeta wuufa. Amanyi ekisenge kye mwabadde asula ki self contained mu nnyumba ya kitaawe. Yeah. Senge kye kirimu ekinabiro n'ettooyo omufaliso ogugwe bikibuki byonna akafaliso kamina n'ekitanda. Love eno waliwo stage nagamba nti eya infatuation. Infatuation oba tokyalaba birala byonna tolowooza. Eyo stage buli omu agiyitamu mu relationship nga ne bwaba mama onagamba ku mulenzi oba ku muwala onyiiga. Eyo stage weeri mu falling in love. Naye olina osigalamu amagezi ogambe naasobola omuntu ono yakkiriza agamba mu kiryokke naye gwe olaba kiri realistic. Osobola omujja mu bulamu bwe n'omuzza mu bubwo. Kubanga ayinza okukkiriza akwagala. Naye amanyiridde waliwo abantu abamu bemmanyi ng'ensawo n'engatto. Ensawo gy'akwata ya lebo ya bukadde 2. Engatto gy'ayambala eri mu bukadde 4. Enviri z'asiba za ssente bwe ziti. Nga bw'omubala yenna okuva ku mutwe ssente olaba kyapa kya ttaka. Zijjukidde comparison gye mwakola olumu olunaku lwe mwakola zibula atudde. Akanjireke. Saki waliwo abantu betunuulira. Ng'olina kubatunuuliza maaso okomaawo naye waliwo gw'olaba nga ayambadde busika bw'abaana bo. Kati oyo omuwase bannange twebalirire. Obufumbo buno si bwakubanga mugenda kwegattanga buli lunaku. Era bwe munamala okwegatta then what? Tuli eki? Omukazi gw'ojje mu famire ezo bw'azaala omwana toyina bw'ogenda mugamba nga yasomera King's College Buddo, yasomera Gayaza, yasomera Mary Hill, yasomera Nabisunsa, omugamba omwana w'omutwala ku Kyebando primary. Be realistic. Ajja kugamba no, who goes there? Yakukkiriza nisigala mwaka obusajja. Ebitaala abasibu bakyagulanyi. Sigala mwaka obusajja nti bwakeera ku makya ng'oyo omuwala ya graduating abamutikidde Harvard. Oli sure waliwo abaana babuuza omwana wo genda mutwala kwa iyo. Abaana babuuza kitaabwe yali ayagala bambi ku deciding a school like a university ng'alaba nnungi. Namugamba no, like you went there and you're here because of our mother. Like abantu abategeera like people who make it in life tebagenda mwaga amasomero. Gwe wagendayo yes naye oli wano lwa maama waffe. Nga baana be bagamba kitaabwe. Bintu ebyo biruma ate abaana babimanyi n'abantu babiraba. Abantu bonna bakwetodde bakiraba. Omuwala tayinza kubanga akeera nagamba njagala agenda kulaba mikwano gyange. Nga mikwano gye ekifo bagambye osinkanira. Alina okwambala obulungi nga bwe yayambalanga. Because we want to belong. Kya butonde. Yes. Nti bwana ayagala okwambala engoye tozisobola. Especially side y'omuwala abalenzi kyangu omulenzi waba omugagga omukazi kyangu okwambuka ku level kizibu nnyo omulenzi okkeera n'atuuka ku level y'omukazi. So omulenzi bw'oba tonnaba yesu oyagala. Pasita yabulirako enjiri ng'asomesa n'agamba waliwo ebintu by'emmere amagero bye tusaba Katonda abituwe. Ekibuzo kiri nti are we ready for them? Number 2, will you manage the status? Are you ready for that blessing? Oba bagenda kujja osabe mukama mpaayo omutwalo gwa $1 nga ne$15,000. No wafunye $200 ku kyalo oyagala abantu bakuba migo basasule. Kati omutwalo gwa $1 bwe bakulanga nti oguwangudde toozirike n'ofa. Bw'ozifuna ogenda zimanaging otya? Will you manage the status of being Natasha's husband? Ngereza ku Natasha first family. Yes. Already bo bafumbo. Osobola omanaginga status eya kisakyo okubanga ye mukyalawo. Kubanga abasajja mwagala abakazi abagezi. Naye omukazi omugezi tebamutwalira mu nkwawa. Era okubanga kisakyo omuwulira ku radio waliwo kye kitwala okusigalayo. Are you ready okubanga kisakyo afuluma ku 11 n'oteemulugunya nti omukazi akuleka mu buliri? Will you manage the status? Oli ready okubeera nga kisakye bw'abeera ku mpewo n'akwata essimu ez'abantu agamba kimukwano oli otya swiri ebbuba bw'oba oliyina purezenta onoomusobola.
ky'oyagala tukkiriza okyagala naye okisobola. Omanyi waliwo bwe twasomanga nga bagamba waliwo kye bayita willingness ne ability. Will eri you're not able. Essaawa zino nnyinza okuba njagala emmotoka. Emmotoka zange sigenda wala nnyo rafu empya. Yes, and I'm willing to buy it, but I'm not able. Ne mu bondi ngenda ne Nambula ne nziraba. Ningaba nange singa ssente nzirina. Kati n'obufumbo gye buli waliwo okufumbirwa omuntu nga okiyagala ne tokisobola. Know your level and stay in your lane. Kankuddize mbakazi abafumbirwa abaweereza. Ofumbiddwa omulenzi ali mu kwaya, ali mu ushering, musumba oba omukyala gw'owasa, muweereza wa Mukama, twadde twogera kisa kye off air. Essaawa z'ogoloka olina okusiiba ku church. Kitegeeza bw'oba ogenze ku ssaawa 2 ovuddeyo ku 10. Naye ate omusajja akwagala ku ssaawa 7 ewaka. Naye ng'akuwasizza amanyi obuvunaanyizibwa bw'olina ku church. Yeegombye ekitiibwa ky'olina n'atayagala kwetikka bijjirako. Nti nze nakolanga morning show nga nfuluma ssaawa 11 buli lunaku. 11 buli lunaku obudde buba bukyazibye. Omusajja yenna ajja kwagala mukazi we abeerewo mu buliri. Nawe omukazi oyagala bbaawo abeerewo. Naye alina okugenda okuweereza okukola. Kati omwagala naye ogenda musobola. Ekyo kye kyebuuzibwa.